nalumawo nga like alaga si byaliko ye kasita akola sex we ne yeebaka ate omwami omulaba mujozi wamala okola sex nga yeekuba kiisi ku butonde bwe ng'agamba thank you okitege wallahi yakikolanga nga yeebaza ndowooza Katonda amuwadde ekyokuliisa ekyobulamu bwe kankyogere bwe mbaniriza mwena bakatweyungako amanya yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku mukutu ogwa Nyondo Media nembiranga ate mbatuusaako amawulire gonna agabawa kyonna kyebamwetaaga okubanga ate mulaba olunaku olwaleero bane kansoke mbagambemu ekintu kineeno voice notes ezatambula mwaziwulira bulungi n'ekifaananyi kya mukulu Umar nekitambula nyina abantu ab'enjawulo abampeereza ebifaananyi ebyo ewamu ne video clips ne baŋŋamba sooka otimbe omusajja ono kubanga omulimu gwakoze wanene mukulu n'abaana muyitirivu so nalindamuko olw'ensonga ati nga Nyondo Media letumalaga papira kintu however kiba kiguddewo tetumalaga kipapira ate nga ogaseko ekintu ky'okolona erinnya ly'omuntu obanga kikwatagana ku muntu so tekiba kirungi kumalaga kolaki gatandika butandisi kintu so bame efaananyi mutimu bakimpa n'ensooka nennindamuko era olunaku lwabadde lwaggulo ne video y'omuwala twamufuna twagikavarenga mujja kugiraba naye foto giyo nagwe nnina nasoose neŋŋaana okumulidizinga lwaki nabadde njagala nsinkane omukulu Umar tumanye yagambawo kubanga omuganda agamba tosalanga gwakawala nga tunawuliza gwakalenze era nabagambe mu vidiyo eyo gye nnyina gye sinnatanga ngenda kugita ne mbagamba tosalanga gwakawala nga tonnaba kuwuliza gwakalenze wabula nakutte obuvunaanyizibwa nenkubira mukulu Umar essimu era yagikutte olunaku olw'eggulo nemugasa mujala ku meeting akubine bigenda mu maaso teyaganye nangamba no problem osobola okumeetinga bwena meetings omwami ono netwogera naye ng'era ali ready okugenda for check up nengamba okay nentaka video akasoose olw'ensonga ati maze okuwula ku side ye era tutambule buli kimu kitambule step by step tumanye ekituufu kyekiriruddala kubanga mbasula kumalaga keera tekutekayo oguntu akebede results temumanyi kigenda mu maaso naye nga era wadde nakulwagula saa zadde nga 10 onataddeyo ka video yako nga maze okwogerako n'omwami ono so olunaku olwaleero tuli waneeno ku Dubai Hospital era nga tuli naye omukulu yagenda okubanga ate akeberebwa olunaku olwaleero tumanye ddala kituufu mulwadde oba si mulwadde awo tugenda okumanya ekituufu kasooke tujja kutandika naye mukulu Umar nkulamusiza sewo kale nyabo sibeetano nyabo bulungi sewo amanya gaffe gonna mwebaze Umar mwebaze Umar nengo emugumu nnyo of course kuba manyi kyendi omanyi kyoli yeah okay amawuli go gatambudde of course nage nakubiddeko jo olunaku nakubiddeko essimu naye nga omuwala ono kitwagala okusooka okumanya ye omumanyiko omuwala yes namuvugako namujjako ku kisaawe nemutwalako lasarakaima namalayo omwezi mulamba ne baddamu ne baŋŋamba nzireyo omunone waliwo omukulu gwe nalina nga bamuyita Peter gwe ayamupa akalima ako ngende mutwale bwe twavaayo ne wayitawo omwezi mulamba ne baddamu ne baŋŋamba tuddeyo tukole ki tumunone bwe twamunona ne tumuleeta ne tumuteekaawo omukulu Peter we yali abeera Peter Matofu naye waali awo eshalija so bwe twamalirizaawo fakti n'okwolwo tebansasula baŋŋaanindemu nenziramu enfuna omulimu omulala ningenza Abudabi bwe nakomawo Peter nampa sente zange omuwala oyo bwe bamutwala Jumaani n'amalayo wiiki ng'emu omukulu Peter yennyini naddamu naŋŋamba kola ki omwana oyo ayagala vaayo genda omunone naye yaŋŋamba ena diramu 3 nemuga diramu 3 sobola genda Jumaani kola ki munonayo wabula alina okumpa diramu ameka 6 kyamutwalira essaawa nga 2 nga tanasala oluvannyuma n'amala nakkiriza tidira mu 6 akoze eki aziyina nengenda nemunona nemuleeta eshalija so omukyalo bwe namutuusa eshalija nga alina omukwasa Peter n'abanga takoze eki taliiwo munyina bulungi sekintaawo ekitebwe kyakoma ekitebwe kyali so omuwala ono wagendako naye mukikolwa oba nedda kituufu omuwala oyo namumiitingako ng'omuntu right yeah namumiitingako ng'omuntu naye nti twakkirizaganya ng'abantu bwekitebwe kyali yagamba byali byampaka sikituufu sikituufu byawaayiriza buwaayiriza era kigambibwa wamusinza obulwadde obuyina gwe yabumusiiza era yakakasa yegweweka gwe yaliko naye waneeno era gwamusiga obulwadde obwo ensonga lwaki nvuddeyo kwogera ku nsonga eyo neneewaayo nti tugende mu ddwaliro bange banzigyeko omusayi nga bwagamba nti alina obulwadde baba nange bankebe results zange tuzaatakinyere kuzize then tumanye ani omulwadde yes bw'ovaayo ng'oli mulwadde ssebo nduwiringe kufaayo kyonna kyanabaŋŋambye nja muyamba oli lwadde ogenda mukomera nduwiringe gendayo
willing kusavinga naye ate naye singa nsanga nti ye mulwadde ate nange ndi mulamu naye njagala ali willing kundiirira olw'erinnya lyange ku byakoze songa nkolo. Okay, so tandikire ku wano gye baleko ssabo. Omwami ono Umar umanyidde ebbanga ki? Si bbanga ddene naye ate tubadde fembi as ba drivers muno mu Dubai. Simuliddeko bintu ng'ebyo actually. So nange nabadde so surprised bwe nabiwulidde. Okuvaayo tulina gurupu yaffe naye nga mwali twabitadde mu gurupu ne tugamba Umaru bino ng'ensirisi obyogerako ki. Umaru kwe kutuleetera results ze nga talina kyayogedde kuba twamupushinga nnyo ne tumugamba Umaru bino birimu kusatulatinga lwaki tovaayo ne weekiryalinga nga tayogera yavaayo ne results. So awo ne tusizinga fire ne tumuleka bawo twali tutandise omukuba aveeyo ayogere ku nsonga zino. So twali tuli awo n'atusuulirawo results ne tusirika osegeera. So ne leero ku makya waliwo munaffe omu ndowooza yabadde ku TikTok n'alaba oyo Oscar. Bwe yalabye Oscar n'agamba n'ayogera ne Oscar n'amugamba Umaru yasiiga omuwala sirimu biki nengamba oyo mulenzi bamuyita Keri nemugamba manyi soko fomingewo ka group awo olete Oscar oyo olete otutekemu kale abantu twabadde mu ndowooza bameka isima almost like 6-7 now awo side y'abawala side y'omuwala ne naffe aba side ya Umar. So netwogera ku ekyo naye tetwafunye solution. So naye netugamba bino byonna okuvaawo katuddemu tukebeze Umar ngafunga bantu bali abenjawulo. Yes bane ne messages nzina wano ojja confirminga nga tumaze okukebera olabe ne Oscar kye yayogedde. So naye Oscar oyo tumugamba yasinzeyo okukipushinga kino ekintu ku social media in case of anything Umar bwana agenda munda nakebeza nasanga mulamu. Simanyi engeri gyagenda okukiryalingamu erinnya lyono kuba ayina okumucompensatinga whatsoever. Engeri gye yataddemu omuliro ng'akipushinga naffe gye tugenda okukiteekamu omuliro nga tumunoonya eno yo tolina gyowekweku byebyo ebyange. Kale saba toyanza nnyo gye baleko mukulu kale nyaba naawe gyeba mukulu sima muyita otya? ono alinga muganda wange Dubai wano mulabidde ebbanga ki? myaka ng'ebiri emabega ennya. yeeyisata mu mbeera ze ng'omuntu mutuwa abantu omuntu ayamba ku bantu oba just ali awo libeefako yekka kyekitusitudde nti muntu waffe tujje tulabe byeboogera babijjawa. Ddala omukulu gwe bayita Oscar abadde ku live ze ng'akuba nga bw'ogendako n'oyogera ekintu ekirungi ku Umaru either akubulookinga akufuula gwe ng'ate oli wanjawulo. Waliwo n'omusajja eyavuddeyo yeeyise sima aleeta abaana information ze twazina naye yerungiyizza n'agamba Umaru biki ne tusirika. Naye senga tugenda mu ddwaliro ne bakebera Umaru ng'ali negative Oscar sima wa Bobi Wine simanyi kyagenda tugamba yogedde ebintu bingi obugundi obujuzi buna weebuli tubuyina tubulookinze akoze buli kimu asasaanyiza obukyayi talina bujulizi bukakasa ali ku media ayogera akoze kino abamugambako abalaba nga abatali bantu okitegeera so byebyange ebyo. Kale sebo toyanza mukama wange olamusiza sawa tomanyi Luganda kale nyama mundabikiddeko bano baani abawala bo abaddugamo ndi Munnayuganda atubuzeeko taata mbalamusizzaako mwenna abeekuumira ku Nyondo Media. Kaakati tuli waneeno ku nsonga ya mukulu Umaru akatambi ke basaasaanya nti agenda asiiga abantu obulwadde of which ekiyinza okuba nga si kituufu. So kati twagala tukiryalinga erinnya lye nga twegatidde wamu okumuwerekerako okumugumya singa kiba nti kituufu asobole ogenda okumuggyako omusaayi atereeze kyonna ekimwogerwako.
naye waliko obubaka omukulu omu bamuyitani Oscar wa Bobby ne yawe bakoze kyamaanyi nnyo Lumbuye ye samuwulidde nnyo naye naye mpuliddeko nti yazikoonyeemu so twagala singa kivaayo amazima ne gazuuka nti mukulu Umar mulamu tetumanyi Oscar mugenda tuliyirira mutya era Oscar essaawa eno tugezezaako mukubirako essimu naye atidde okujja okubeerawo okujjawo bye yattaddeyo okusangulawo bye yatadde ku media so kati ffe tusazeewo tukimalirize tugende mu ddwaliro results ziveeyo tukonfaminge kyekyo so nga mukyali ku Nyondo Media mbajjukiza nti ffe tugenda okukwata ku nsonga nga tumaze okugimanya obuwonvu n'obuko ekintu ekirimu erinnya ly'omuntu erinnya lyangu lyakola naye ate lizibu lyakola naye ate okulizzaawo kibeera kizibu nnyo so omwami ono bw'anaaba nga ddala kituufu mulamu ng'omwana teyamusiiga kawuka ffenna abaavuddeyo siri omu ku bo kuba nasusenze okunoonyereza ng'omuntu ne bonna abaavuddeyo ne mwataakinga nga temusobola kumanya kituufu ne mwonoona erinnya lye bw'anaabanga mulamu mugenda kuzzaako ki kyekibuuzo ekyange so mubeereeyo nga mwebuuza ekiddako sebo nkulamusiza nange nsanyusa nnyo basanga amanya gange bamputa Bidi Isma nga ndi mukwano gwa Umar for almost like 2 years kuba tubadde tukola omulimu gumu oba tukola omulimu gumu tubadde tuli ba driver abavuga taxi bwe twava mu bwa taxi ne tudda mu Uber so nga tuli kuweereza abantu inside the UAE and mostly our brothers and sisters from African countries mostly but ekindeese leero I would like to clarify nti ensonga ya Umar bannaffe bagikutte bubi nga tebasoose kubeera professional ku kye bakola olw'ensonga buli alina simu ya smartphone yeefula okubeera munnamawulire whereby si kirungi mie I would say nti mulekere ba journalist abasoma omulimu guno bannaffe bagukole instead of being with a smartphone weteeke mu kiti ekitali kikyo nti oli munnamawulire because some of us we are going to face a lot of problems in UAE kyemba ntegeza abantu si Uganda ewaffe gye tumanyiridde nti noosobola okukola ekintu kyonna you can do defamation to somebody oveewo buvi wano omuntu bajja muteeka mu kkomera bamulagira okusasula emitwalo 10 ejjaddiramu nga tagirina for sure ajja kuba abonereza famire ye. I'm not here to support Umar or to defend Umar but I'm here okubeera ntino ngezaako okutangaza abaganda bange ne bannyinaze otuwangalira mu UAE tukole ebintu n'obwegendereza obw'amaanyi ekituleese wano olwaleero kulabika nga tusobola okutwala Umar mu ddwaliro ngaffe mikwano gye ngaffe tuwangaala naye kuba kati we tubeera ku ddungu twafuuka ba Luganda ekikwata ku Bidi kikwata ku Umar kikwata ku Kelly kikwata ku Nyondo Media ng'Abannayuganda fraternities ffenna so ensonga twandibadde nga tuzimala mu mbeera ennungi tuzzo leero mu ddwaliro Umar agende ku blood check up awatali ntino wano waliwo bribe kyemuba mumanya UAE temuli bribe ekinaaba kivuddeyo kyonna result zinaaba zifuddeyo gyonna tugenda ku acceptinga Umar waba mulwadde we are sorry for that era tujja kusaba media tusonyiwe okuyimirirawo okulwahuma naye ate wadde anaabeera mulwadde tetujja kumuvaako kuba obulwadde bufunibwa bantu just a word of cancellation tukansolinge Umar abeere mugumu kuba musajja alina abaana alina family but erinnya lye lyonennyeddwa the whole world abakozesa social media tumukozese bulungi leero tusobola omukozesa ng'olowooza nti ndo bakuwadde akawogo otata n'obulamu bwa munno ne famire ye n'abaana be bonna naye yebinaddirira naawe kijja kuddira ate okirabe mu mbeera embi so baganda bange ne bannyinaze omulimu gw'abannamawulire tugulekere abantu abali profession tubeere ku TikTok zaffe tubeere ku Facebook zaffe tunyumirwe obulamu naye no nga tetutaddeemu kwonoona manya g'abantu ebyo bye byange nzize kubeerawo ng'omujulizi oba either Umar ali positive nkitegeere
oba ali negative nkitegedde naye sizze nti no ndi kusupportinga Umaru nti yakola kirungi ng'ategedde nti naalina obulwadde n'abusiga omwana w'abambi kuba nange ndi muzadde nange ndina bannyinaze nange ndina baganda bange ndina bawala bange bunakeera ku nkya omusajja n'akola ekintu ng'ekyo n'asiga omwana we siriimu. I'll not feel happy. So nsaba bannange bannauganda banna Africa ffenna tukozese emitimbagano gino bulungi, otherwise we gonna face a lot of problem in it. Thank you for coming. And I'll be here okubaweereza message enaabevudde mu ddwaliro. Tuli ku Dubai Hospital, abatamanyi Dubai Hospital tujja funa akaseera tubakubire ebifaananyi bya Dubai Hospital yonna mutegere nti no tetuli ku kiwaani wabula tuli ku ekyo kyennyini ekituleese wano tuli ku kituufu neyanziza kale sebo katogeko ne mwanyina fono naye oli muganda wewe Nyondo Media abantu muri wano nakola lero amanya gange bampita Kaka Anthony kitegeere wano akubera omujulizi nti Umaru tumulese misana tuku okulaba nti tusobola okulaba results ezikwatagana HIV oluvannyuma olwa videos nyingi okusaturatinga ku social media nga waliwo omuwala omu agezako okumulumiririza nti amusiga obulwadde kyetutanaba kukakasa nti kituufu era twagala tuliwo bangi nga ba witnesses mu nsonga eno tulabe tukakase ekituufu kyekiriwa. Umaru mutwala alinga muganda wange kuba mbadde naye banga ddene okyanzija ku Dubai kuno myaka 5 nine Umaru oyo myaka 5 yeah, he has been my roommate ebimukwatako bingi mimanyi era singa kino mbadde nkimanyi kusandize ku kamera wano kola kikuwa bujulizi buno naye abantu abavuddeyo okwogera ebyesimatu bebatalinaako obukakafu okugezanga omukulu oyo omukulu Oscar Bobby Samson aza kola zi videos live videos ku TikTok nga talina bukakafu bonna bukakasa nti Umaru mulwadde naye nga ye agezaako okulaga nti ekyo kyekituufu. Bannange social media mugikozesa bulungi oba tonaba kumanya kituufu kyekiriwa tovaayo kwogera bya kalebule tovaayo kwogera bya simatu kati ndi wano nakolali naye singa muganda wange Umaru avaayo nga mulamu how are they going to compensate us? Omukyalo ono tuba tumukolera ki avuddeyo n'obulimba so tuli wano ku Dubai Hospital Al-Balaha abamanyi Dubai nja kusaba wa cameraman azijomingemuko abatunuza abalage eddwaliro no nti kituufu tetuli ku kiwaanyi tuli ku Dubai Hospital okulaba nti tufuna results za Umaru ezikwatagana HIV. Mamaliza nga ngamba nti mwebale nnyo kujja kuba tubadde tubeetaaga era akaseera kano tubadde tukalinze kulaba nti tutulyalinga air n'okuprovinga ensi nti ebigenda ku maaso ne social media si bituufu. Bana tuyanza bana mobile nnyo mobalire ddala abantu basinga tebagala kamera naye oli wavaayo nayiwirawo munne omubiri kubanga abantu basinga baba tebagala kumanya waje bali abala bagamba bana bali UK bali luddawa naye abantu bano bavuddeyo ne bayiwirawo munnaabo omubiri ne bajja ku kamera. That means he's a great guy. So kyeniza kimu naye kulaba nti azifuluma results ekituufu kyekiri luddawa era nga mbategeeza nti nze kamwennyini yesalire waffe abeesalire tugamba nti tugende ku Dubai Hospital ate nekyano oba nga sigwasazeewo amazima gale nti waneeno mu Dubai tewali osobola ku bribinga singa omuntu abeera nga mulwadde era bakizuula nti mulwadde wekaba bwe bamukwate bamukolaki ne bamudipotinga. So bwe munaba nga mukuluma tumuzzeemu kumulaba kuba kati newezinaba nga tezinakufuluma results wezinaba nga kasaba nalabbo nga bakizudde ebiseera ebisinga basobola kuyita ye nga bakizudde nti mulwadde ne bamudipotingirawo. So
zigana z'okufuluma ffe okuzitegeerako ng'oludda ali deported awo tukimanyi tukimanya timuki timulwadde so kati katulinde tulabe kigenda okuva tujja kuba nga tukoma nga tukola ki nga tubalaga ekituufu ffe abanyondo media twasala okuba nga tuyimirira namu wano mu UAE n'okuba nga twegomba nnyo okuba nga tubalaga ekituufu twagala likes however yes tuzaagala naye ate tukulembeza omuntu twagala kwonoona linnya lya muntu wadde twagala ntumanya amazima ne tubawa amazima however twagala subscribers ne comments twagala likes naye ate tekinyuma ng'ozikola mu bubi banange tuzaagala mu mirembe era muzituwe mu mirembe tweyanziza nnyo tweyanzege tetugagana kamera mu ddwaliro tebajja kugikiriza naye natusobodde okukwata clips mpolampola nga bamukebera omwami ono n'amasimu gaffe tujja kubukwata mpolampola mu bubba kubanga tebajja kutukkiriza kamera muki munda byebyo byaffe mulindire ebinaavaayo Nyondo Media Nyondo Rozet tubagala nnyo mwenna tugende bana okubaako kyoyogera nalimbye omuntu nti siriiwo nalimbye omuntu nti nagenza tugendagana ne gundi nvudde mwogera kwa Jumaani ani gwe nawadde Najumaani tugenda era kati tugenda tufuna ebyokulya genda Jumaani ate kyonga tukyogeddeeko kale tujja kukyogerawo nga tuwulao wano nga tugenda Jumaani gyoli emmere tugenda mu ddwaliro tuli mu Dubai Hospital tuli kati wano munda omukulu wuyo yayimiriddemu wuyo yayimiriddemu kabwejjumbira tuli mu ddwaliro kyoba omanya totidde sitidde tweyongereyo tugende mu maaso kuba njagala kakasa abantu era oluvannyuma ennyo kakasa abo aboogera obulebule bwabwe nti nabo nja banoonya kale ssebo tusobola ku reception ye we go this side nga terutuuka eddwaliro nga ddene ayayaya eno main reception tusobola ku reception Okay, tugenda kubanga tuba updatinga okuviira ddala ku ntandika nga twabasuubiza mpaka ku nkomerero. Ekituufu kiri nti tuvuddeyo munda mu ddwaliro naye ate tebamukebedde. Omanyi twagala nnyo amazima tujja kulima mbu ate bamukebedde ate bikitwala tugende tebamukebedde kubanga bagambye omusawo taliiwo ne bagamba kibadde agent nnyo naye omusawo takola ki taliiwo ne bagamba kijja kumuhostinga sente kigenda kumukostinga sente nnyingi nnyo naga no problem nza zino nga zibankebedde essente si bwe buzibu naye ate omusawo tabaddewo kyekituufu so katweyongereyo mpaka Ajumaani era nga yewali ne agent waabwe wabana abaawo so katweyongereyo mpaka eyo tugende kwa mu clinic emu nga nabo weebali tukebere tulabe nga nabo weebali bejjumbireko totidde asitidde wadde tweyongereyo naye nakatukesa kubuuziza kakakubuulize waneeno gundi weyagiraawo ebintu ebyo bwatandika biwulira tiwatyamu kituufu ng'omusajja yenna osooka ne weesikamuko akatonotono naye olw'okuba nti nali mmanyi nti kyendi nti ndi mulamu that's why navaayo ne ngenda mu ddwaliro ne nfuna results nenzireeta okukakasa abantu nti kyendi nkoze eki kimanyi so katweyongereyo mutugoberere mpaka Ajumaani tukebere
amazima tulina ogazuula mulamu si mulamu byebyo. Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai, nebuna amawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eri wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eri wamu nawe. Nyondo Media. Waliwo ne Nyondo Charity ebudabuda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim eyo kampuni gwaguga nabiziko kuyoyo dansisi. Waliwo ne Nyondo Squad eyamba okuza sente z'abantu ezibibwa bafeke agency e Dubai. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eri wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Kyale yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glim. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glim basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glim tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.